Okay, mwasuze mutya bassebo ne bannyabo kansubire ate muli bulungi nnyo. Yes. Olunaku lwajjo omukulembeze w'ekibiina kya NUP yavuddeyo n'abaako ensonga gy'ayogera naye alina point gy'asimbyeko ennyo eggumba gye njagala muwulire. Ayina ensonga eriwo naye nga tayagala gy'atula naye gy'amanyi ku bigenda mu maaso ku mukulu Ssanya. Ssanya ono oluvannyuma lw'okuvaayo n'alangira Bobi Wine simanya mwenzi musiyazi biki n'avaayo ne yeefuulira mu kiti ng'embazi ate n'agamba nti bafulufiga balamu n'aba NRM be baamukozesa obeera ng'ayogera. Omukulembeze wa NUP olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'agamba nti Ssanya embeera gy'ayitamu ayinza obeera nga agimanyi nti be bamulaba tebamugoba ab'e NUP kuba yavaayo n'agamba nti nayagala bambi asembere eri NUP era bamwanirize. Naye Kyagulanyi mu bigambo bye yagambye nti nno bwe mulaba temumugoba mumusembeze wabula bwe mubeera bamuteeka mu nju mumukomye mu ddiiro. Alina point emu gyeyayogedde eyabadde enkulu gye njagala muwulirize naye I think atusooke ne Junior alina naye VJ Junior alina ebigambo byavuddeyo n'ayogera ku Alien Skin bye njagala musooke mulabe ate mubigattegatte ne Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde ku Ssanya. Oyinza okulaba nga bw'obeera owuliriza nnyo ng'era olina amagezi oyinza obbiraba nga byandibaamu somewhere webigattira ng'ate eno vidiyo bw'evaako ŋŋenda kulaga eya Abitex gy'ayogedde naye owulirize. So yes, mukasira kano nga tolekedde ekyatulese onakola nagamba isola bayo boy VJ Junior the incredible Eva Chalema nabi kwadika guje kawaji kabeja yaman kakati olwaliro ekindese kwe kwogera ku nsonga za muganda wange Alien Skin. Manya abantu abasinga bade bagenda maaso n'okwebuuza VJ Junior kiki ekigenda maaso ng'osirise tulina kyogera mbadde nsanga ne bakablaza mukubo ne bakubuuza mwana ki ekigenda maaso blood soko tubulire CEO ali bulungi. Okitegera waliwo n'abadde batandise okuddira firimu zange nkadde ne bajja mu audio ne babutambuza okwagala okutambuza narrative nti VJ Junior avudde mu kyaliyo naye kankulira ekintu kimu muganda wange nze bwe mba nsazeewo nti nsembeza omuntu mu bulamu bwange era nga musembeza nga kyaliyo wange mu ngeri emu oba endala wabawo ensonga eba ensembeseza omuntu oyo era tebakulimba nti ensonga eyo esobola okukeera ku makya n'emala gavaawo buvi tebakulimba tesobola kumala gavaawo buvi okitegeera kakati nze ku lwange mu kusirika kwange ebintu bino nga byakatuukawo nakubira Alien Skin esimu ne mubuuza papa ki ekigenda mu maaso mbeera akyoli bulungi naye bwe nkuwulira ebigambo Alien Skin bye yangamba ku ssimu ati kamba buli ekintu kimu oyo guy mugezi oyo guy is very intelligent is uniquely intelligent kino kyo ngenda kigamba okitegera so kati awo maaso nja kubanyonyola nja kuba buli byangamba ku ssimu naye nga bwe nkugambye nti Alien Skin is intelligent is uniquely intelligent talina kyakola nga tabaze okitegera kati mukasira kano seetaaga kuddawo n'okutandika kudiscussinga ku nsonga ezo because let me tell you one thing Alien Skin aliko favor y'okubeera omuwanguzi oba oyagala oba toyagala kati ekyo kyo kyawedde is already winner. I don't need to sit down and start dissecting that issue. Nze njagala sooka balaga how that guy is uniquely intelligent. Tugenda genda ne court eno omusajja omu omugezi yagamba nti if you don't separate yourself from your distractions are going to separate you from your goals. Court yo giteeke mu mutwe gwo ekikuŋŋambisiza nti I'm not going to sit down and start discussing about that issue ekyo kyo kyawedde. Alien Skin yakolaze nti those are just distractions in my life. Those are just distractions ezagala okuzijja ku mulamwa gw'obulamu bwange. Distractions ezagala okuzijja ku mulamwa ya goro yange. Oshegera. Era yageze mu studio n'akola oluyimba nga luli totally different from the people's perspectives okisa ku kiti bade basubira kyagenda okuleeta. Babade basubira nti agenda kujja n'oluyimba it's a hardcore song. Nga luli so aggressive this song. Neda my friend. No way, he didn't come with that. He came with something totally different. Mu art and creative industry in Uganda, Alien Skin is a genius, I'm telling you.
nga bwe nkugambye nti nze ngenda kudiscussinga ku luyimba lwe era nga ngenda kuwa ensonga ziringa 3 ze nawaddeko credit ku luyimba lwe. Ekisookera ddala ngenda sooka njogere ku track gye yakozeseza. Omanyi track kati ezo zengoma eziriko zezo track eziriko at this point mu Uganda asobola okugamba nti track ze nawadde credit kati gye nakalabawo erimu omulamwa. Engoma gye yakozeseza oba I don't know how they did it but they created something which was totally different okuva ku music waffe abana Uganda ffe gwe tumanyi. Kkiriza gane ekyo naawe okimanyi oba omwagala oba tomwagala ekyo naawe muli mu mutima okikkiriza nti track eri so different. Osegera bw'owuliriza engoma eyo oyinza ogiwuliramu olu-Caribbean n'ogiwuliramu oluraga olw'aba Jamaica n'ogiwuliramu olu-popular music n'ogiwuliramu olu-Afrobeat. You get kati eyo engoma ebeera nyangu okubanga omuntu agigroovingirako n'ogicreatingirako kyonna kyaba yagala ogicreatingirako. Okitegeera that is number one. Then we go to the second ensonga eyokubiri. Ensonga eyokubiri is the lyrics. Abantu abasinga basanga nakugamba nze music wa Alien Skin simutegeera. I'm telling you music yakyuka kigamba mu nkola zirimu ennyo mwali mumanyidde. Generation eno gye tuliwo eno gye tulinamu oba gye tutambuliramu essaawa zino generation you just have to be creative with words. That is it. Let me give you an example. Ono mwana mu Tanzania yakuba akayimba n'agamba koma sava koma sava koma sava koma sava. When you sit and listen to the story, record label yagigamba nti nyina oluyimba ne bamugamba nti ebyo byoyimba ffe tetubitegeera tetubimanyi. Abantu be yali agamba bali mu generation ziri ezedda nga tebabitegeera. Nabagamba fine, it is okay. Kale mwekamba kole music gwe mwagala but I like my song and I'm going to promote it. Atoza yalu promoting ati yalu promoting. Olwalusayo what abantu ne balwagala ne balutambuza. Record label ne koma onge mugamba man we did. Nabagamba mwe temutegeera music. Mwe mukyali mu ndowooza y'okuba nti omuntu alina okutuulawo atandika okwandika abalengi ng'oluyimba. Ebyo tebikyaliwo. You just have to be simple. Koma sava, koma sava, koma sava. The song crossed from Africa, nelugenda mu Asia, nelugenda mu Europe, nelugenda mu America, nelufuka a big song. Nkwa example endala. Waliwo abaana of recently bali bawala bali ku simu wano nga bakola freestyle. Akayimba so baba Nagana baba Nigeria. Ne bagamba nti ayebo, ayeba, somebody call popo. When you go and look, challenges ziri mu luyimba olwo. It is not a professional song. Ne kati ne mu club balukuba. Okitegeera. Kinsaha atuula ku luyimba n'ayimba byayimbye ogenda okukeera ku makya nga it is a hit song. Okitegeera ate ng'oluyimba luli simple. Simanyi omuwala w'Entebbe nakyakalanga n'ekitaawe wa Kyentebbe. You get? Simple. Abantu ne banyumirwa ekyo ne kivaawo. Of recently era Chosen Becky yalina oluyimba lw'Omufaransa yali awo nga yeegezaamu tutu simanyi tutu biki. It became a hit. Nagamba you guys I didn't expect hit. Agenda otuuka ku mukolo ng'omugole amugamba nze ennyimba zo zonna sizaagala njagala kana akayimba. Nabagamba naye it is not her profit. Nabagala bamugamba ffe twagala olwo. Ozambe mwali wana Abannayuganda mukyagenda maaso n'okwemamaza mukyane maife mmiri mwimba tetutegeera wish oluyimba lwasala okuva e Uganda ne lugenda e Kenya ate ne luva e Kenya ne lukomawo wanene Uganda. You get? Music is all about now simplicity. Mwaba kyayagala obba wandikira ennyimba ate simanyi baddawo babannyonnyole ate simanyi biki ffe twagala ebyo tebikyaliwo. Katugenda na muntu asobola kubeera creative n'ebigambo n'atuwa kye twagala ekitwanguyira. Ate nga tekyanguyira ffeffekka abali mu myaka gino wabula nga kyanguyira n'omwana w'emyaka 6. Okitegeera kyegamba. So now that is the generation gye tutambuliramu. Music alina kubeera simple. That is what Alien Skin did ku luyimba lwe luno. Ng'akugamba can I show my talent? He borrowed a word. Yaborrowize ekigambo ekibadde kitrending nga weekiri. Okusinzira nti is a creative artist. N'akikwata n'akiyiyamu oluyimba era bwe kino kitambula. Kyova olaba oluyimba lwe lutambulira ku speed ya kika kya waggulu nnyo kamala because it crosses from the young generation to the older generation. Luvira ddala ku mwana w'emyaka 6 ne lutuuka ku muntu w'emyaka 5. Oluwuliro ogusooka ogwokubiri oba oluyimba ogwokusatu oba oyagala kola challenge mu luyimba olwo. That is how ati watu kati watambula era watuuse mwabawooza muze sitegera byayimba sitegera. Then you have to understand. Oluyimba lwe twogerako essaawa zino ku YouTube lulina emitwalo 15 views ng'ogasseko ne comments 15. 48 hours. Now, aliyo bera nga tubimaliriza.
Akato akasinze okugimmenya era kwe nasinze omwera credit, it is the video. Yakoze oluyimba, the audio track, nga mbutuufu ematchinga ne story gye yakoze, but kibadde kikwetaagisa okuba ng'olina critical mind, ng'olina keen eye okusobola okustudyinga situation n'olyoka onyumirwa oluyimba. Oluyimba lugamba, can I show you my talent? Waliwo ekintu kye njagala okubagamba, in life buli omu asoomozebwa. Waliwo kye tuyita challenges ebisoomooza obulamu bwo. Challenges zetuyitamu oba ebisoomooza byonna bye tusiikana mu life zaffe oba mu bulamu bwaffe bibeera nnyo mu mirimu gye tukola, gye tusinga okusiikana okusoomoozebwa, ate nga kubeera within n'abantu be tubeera nabo mu ekyo kye tuba tukola. Kati Alien Skin mu luyimba lwe mu video yagambye, can I show my talent? N'akulaga ebyamutuuseeko, n'akulaga emmotoka engeri gye baagikubye, n'akulaga ennyumba engeri gye baagikubye, n'akulaga buli kimu kyonna, engeri ebintu gye baabikyankalanyizaamu, engeri gye baabisaanyizaawo, n'akugamba, this is my talent. These are the challenges of my life. And my life, I'm an artist. Era yetwala okubeera nga ali talented. Era ffenna tukimanyi okusiza following ye, tukimanyi nti ali talented. Kati akugamba, now this is my talent. Mwabagamba mutamanyi kuyimba. Bino byandituuseewo mu life ye senga abadde tamanyi kuyimba. Bino tebyandituuseewo mu life ye senga abadde tamanyi kuyimba. That's the story behind the video and the music. Olisegera. Naye kati ate mu luyimba akulaga nti after showing you that, lyrics endowooza oziwulira nti kukyakala, oli single, lwaki toli single. You get it? Lyrics zikulaga nti after me showing you what I'm facing and the challenges I'm going through, tekitegeeza nti ngenda kaaba, ngenda kubeerawo mbere cry baby. Nkuba omulanga bannange, nze kakati bannange. Since these are the challenges of my talent, they are not going to distract me from my goal. Ngenda sigala nga ndi ku mulamwa. This is expected in my life. I'm not going to cry. Olisegera. So kati yakulaze talent ye n'ebigira ku talent ye. Then mu luyimba mwennyini nakulaga, but I'm not so taken up with this. I'm so focused. Kati awo nalyoka kuba mu lyrics za swag. Kweyagala, kunyumirwa. Kijja. So kakati ababeera eyo nga mugezaako criticize Alien Skin, music we blah 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 n'ebisigadde. At this point wetwogerera oluyimba lwe twogerako essaawa zino ku YouTube lina emitwalo 15 views ng'ogasseko ne comments 15. 48 hours. Man, that guy is blessed. Byonna mbikole naye nga mukimanyi nti oyo guy aliko omukono gwa Mukama. Oba mwagala oba temwagala, oba mwagala oba temumwagala, but he's there and he's going to be there. He's going to stay, like it or not. Alien Skin CEO, I salute you. May God bless you forever and ever. Mugasseko ne abaana ba Fangon Forest. Naye nga temuzikiza. Ekintu ekyazuuse nti okwagala Alien Skin kye kimukyaya. Kati mwe mwongere mwagala. Kati mutuke n'ekiseera mwagale nga mwagaza nakatijjo nakatinko. Nalabye nga bakasanya agamba okyayo ku kitebe bafuuse gye abangamba bajja kunsalaasala. Bambi temunsalaasala. Njagala understanding it. Jinga abasiraamu bwe bagamba nti imaani ziba ne levels. Kati oyinza okuba nga gwereko yo muwa nga imaani yo erikaali okusinga eyasaanya. Tomunyiigira kuba esi imaani kaali. Wabula mukwateko naye anywere. So saanya bw'aba abatuukiridde mumwanirize ng'owooluganda era mumugulirewo emiryango gyammwe. Naye temusooka kugulawo gwa mu kisenge. Musooke mugulewo egy'omuddiiro mumwanirize mumubudaabudde kuba akyetaaga. Bali tebamwagala. Bamaze omufunamu kye baagala. So saanya bwe tumusuula bwe tutyo obulamu bwe tuba tubutadde mu matigga. Bali tebamwagala ate naffe abandimwaniriza bwe tumusindiikiriza. Mumazimuze mulabe eno ligimu emanyi n'obatemula. Era kati ate saanya yeetaaga nnyo n'obuyambi. Namulabye ng'alaja era abasobola okumukuuma mumukuume kuba bano abantu be tulimu batemu. Saanya abadde n'ekizibu. Saanya embeera gyayise siwagira n'omulundi n'ogumu.
byazakola naye bannange nze nga mbagamba omuntu yenna waalabira amazima ne bw'oba wagalaba emyaka 10 yena ngalaba leero munange mumwanirize kuba Uganda yaffe bwetyo abamu embuto zaabwe enjala bwe baluma obwongo bugwa mu lubuto naye mumwanirize muganda waffe mumubudaabudde mumugambe tumwagala mumugambe mutumidde era mumugambe tujja mulabira ku bikolwa bye mubikola